Yes, Chair. Olwaleero olunaku mulindwa lutuuse. Abawagizi b'omu Kampala Central bagamba bategekedde ki era olunaku luno olutuuseeko otya okuva gye tuli? Olunaku luno lwange nze olunaku luli lumu luno ne lwatandise nga nteereddwako abantu banoonye bankwate era activities zonna nasooka nenziyimiriza nalina ogenda okunoonya amanya ga pulezidenti n'okukola ebintu birina okukola nga mobilizer wa party nesooka nembiyimiriza kubanga nafunanga information nti baagala kunnemesa kunominatinga ate nga okoleti wange mumanyi bwe bukodi obulungi bwe yakola ku yaweebwe yajja akola ku bantu abalala nga nina okwebeereramu kakati n'okutuuka nti ekibadde kyangu naye olunaku lwajjo balumbye ewange babadde bansuubira okubeerawo ne bakola efujjo lye bakoze. Fortunately documents zange zabadde kumpi naye tebasobodde zakisesinga zitwala naye tebasobodde kunkwata era nekwesi nawakasasuzeeyo kati nawe nontuseewo mu ngeri y'amagezi. Nzize nsoose kuzoganyizibwamu manyi muwala wange Lizi Nyanzi, Margaret Nyanzi ne Walakira Elijah Nyanzi babakwatidde mu ttiimu y'abakomuledi baffe bonna be bakutte so ngeziza kugenda ku poliisi baŋŋanya okubalaba kati era nzize ninamu ekizibuzibu ekyo okuba nti abaana tebasuzeewo sibalabye ate n'abantu abalwanyi baffe bonna basimiddwa mu makomera ge tamanyi naye lazima amaze nentuuka wano era ngenda kulaba nga nominatinga sobola okukiikirira abantu ba Kampala Central Division newankubadde tuli mu struggle eyawamu ennene twagala okukozesa okulina eggwanga. Okay, kikyotegekedde abantu ba Kampala Central era olutalo weetegese kululwana otya okulaba ng'otwala National Unity Platform ku buwanguzi? Ekisooka simanyi lwaki bannamawulire bonna abantu bonna balowooza ku lutalo lwa Kampala Central Division. Olutalo lwetulina lwa ggwanga lyonna kunkyukakyuka gye tulina okusooka okufuna nga awamu. Olutalo lwa Kampala Central Division eggwanga lina bwe litegeera ekizibu kye tulina. Kampala Central Division kizibu zibanga mbandiirwa so nze kyenetanidde ekisooka naye specific abantu ba Kampala Central Division ekisooka mbeebaza okuba nti bategedde nti baagala nkyukakyuka. Edda omubaka gwe tulina agenda n'abuzaabuza abantu nti wa opposition wagenda ku radio station ayogera opposition message gyawa abantu ne mu bikolwa nakola bintu birala era mu covers zonna gyayita ne tubanga tumanyiyo ng'akwatagana ne enemy waffe. So values z'abantu ba Kampala Central Division ez'okwagala okuleeta enkyukakyuka n'okukyusa ekibuga kyaffe n'okuteekawo n'okuyamba kubanga omubaka abeera mu Kampala Central Division alina okuyambako okuteekawo policy ennungi ng'akola effective representation okujja okukola consultation n'amanya ebizibu by'abantu ku levels zonna si bagagga bokka wabula n'abaavu n'addayo n'atwala message eyo yennyini so si kwogera bwogezi bya bufuzi bw'ekiseera. Abantu ba Kampala Central Division bakimanyi bulungi nnyo nti ekizibu kye balina si bigambo bugambo wabula okuteeka ebintu mu bikolwa. Okay, agenda yo eri bannakampala wadde ogamba olutalo lwa Uganda lwonna of course mugenda tukanga muwangudde muvingidde mu gavumenti nga bwe mutugamba naye Kampala Central ejja kuba olina ogikolera agenda yo pulaani eri ki eri bannakampala? Ekisooka pulaani ekisooka obuvunaanyizibwa obuwandiika obuli fomo obwa member of parliament okukiikirira abantu bulungi okukola amateeka okutunulira budget n'okubeera kalabalaba okukola nti projects za gavumenti ziteekebwa mu nkola okutuula mu committees n'okuba nti nno okiika bulungi mu parliament. Ebyo bye bya bulijjo bye bawandiika naye member of parliament alina okuba ng'asingako awo ng'osinziira ku ssente ze babasaba nga banominatinga ng'osinziira kuba nti nno olina okubeerawo mu bantu n'okusinziira okuba nti gwobeera political head w'ekitundu ekyo kati Kampala Central Division nga bwefaanana. Nze agenda eyange yakugatta ebbanga okuziba ebbanga eririwo wakati w'abaavu ennyo n'abagagga ennyo okuba nti nno tufuba nnyo okulaba ne bwe tuba nga tukola amateeka amateeka galina enkizo mu kuteekawo okuggala that middle okuteekawo middle class tusobole okukendeeza obwavu mu bantu baffe tulyoke tuyingire ku kutereeza ekibuga nga tujjawo emirimu abantu gye beetondeddewo. So ekyo kitegeeza nze nfuba nnyo okulaba nga ndowooza nnyo mu kuteekawo emirimu
abantu baffe babe nga balina emirimu gye bakola gye bafunamu ekigulira amagala eddiba okuba nti Ssebaggala yali alese ekintu ky'omuntu okuba nga asobola okugenda n'akabeere waka enkola yali nnungi nnyo kati eyo agenda nnungi nnyo okulaba nti no nkwatagana ne bannabyabufuzi abawukana buli kiseera ne ba technocrats mu kibuga olaba wabadde olutalo lunene nnyo wakati wa mmeeya w'ekibuga ne pulezidenti w'eggwanga ebintu ebifaananako bwebityo kendeeza political differences ezo ng'ate ebiseera ebisinga zibadde zireetebwa omukulembeze aliwo President Museveni naye nga mu kibuga ayagala nnyo omuntu amuwagira yenga ateekinga lead naye era nja kuddamu nkutegeeze nti n'olutalo tulinanga okukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino olusingira ddala obukulu kubanga nze nyinza okubeera mu palamenti byonna nembirowooza naye ng'omukulembeze w'eggwanga tayagala mbiteeka mu nkola kati olutalo lwe tulina olusingira ddala obukulu okunoonya akalulu ka pulezidenti tumakinga sure nti akalulu akutuuka bwangula nze relevansi yange mu palamenti eyandibadde 50% ejja kweyongereko ebere 95%. Omukulembeze gwe tulina mu ggwanga asobola okutuukiriza ebintu biziganya nabyo. Tugenda kwatukuddira nga nominations ziwedde. Kale mukwano mwebale nnyo mwebale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.